Uganda mu ngalo. Tom ye mutetenkanya muno mu kanisa kuba nti no bina bitambula bulungi nga administrator mu kanisa. Njagala naawe oyaniriza kulinaanye omugambe naye basenso nnyo okulaba, webale nnyo kujja notolemera mu kitanda. Ate kibadde kibuguma, si kyo banaye ku makya g'olwaleero kibadde kibuguma naye n'ogamba nja kukivaamu, nja kuwaguza. Mukama yeebazibwe. Mwebale nnyo okwewaayo, mwebalire ddala okwagala Mukama. Manyi okwagala Mukama kubeera mu bikolwa, si bigambo byokka. Tumusinza Mukama oli mulungi, osaanidde n'ebigenda bwe bityo, naye ate ebikolwa n'ogamba nja kuva mu buliri buno mpeereze Mukama, kiba kikulu nnyo okulaga okwagala kwaffe. Kiranga kwagala mu bufumbo. Bw'oba tulina bikolwa kiba kizibu nnyo okukkiriza nti wanga onanjagala mazima ddala, naye oyo akwagala wabeerawo ebikolwa ebiweesa Mukama ekitiibwa. Sawundi munyame muntereezemu tulabe. Mukama yeebazibwe nnyo. Nyina okuddamu okubaaniriza mu saavisi yaffe gye tuyita Hallelujah service. Esaavisi yaffe ey'Oluganda gye giyitanga Hallelujah service. Eddako y'essaawa ennya y'okubeera Glory service. Bw'otandika ey'okusatu ebeere the Amen service. Mukama yeebazibwe. Weebale nnyo okujja. Olwaleero nnaku lukulu nnyo mu ngeri nnyingi nti ye Sunday esembayo mu mwezi ogwa May oba ogwokutaano ogwa Gregorian, naye ng'ate ye Sunday kumpi ey'okubiri mu mwezi ogwa Sivaani gwe tulaba nti kati bwe tulimu ogwa Bayibuli. Mukama waffe yeebazibwe. Era tumanyi nti guno omwezi ogwa Sivaani mwezi mukulu nnyo. Abantu abali mu by'obusuubuzi, abakola emirimu gyabwe, guno mwezi gwa kugaziwa. Era bwe mpulira Oluganda alima ng'awa obujulizi nti Mukama agazizza emirimu gye, twebaze Katonda. Lwaki? Ebiro byennyini bye tulimu kaakano ebya omwezi ogwokusatu ogwa Sivaani. Naye ate era guno omwezi guno mwezi mukulu nti Mukama yatuleetera Omwoyo Omutukuvu n'amutuyiwako ne tulokoka ntufuka abaana ba Katonda. Era ensonga lwaki Sunday yaggwa, twali mu kubeera abajulizi ku mbaga ya Pentekooti. Mukama lwayiwa Omwoyo Omutukuvu eri abaana ba Katonda. N'olwekyo twebaza Katonda nnyo nnyini ddala. Mpozi kankujjukize nti no Sunday eno essemba y'omwezi tusembera, tujja ku ntebe y'Omukama oba emmeeza ya Mukama entukuvu, ne tusembera ne tweyona obulamu bwaffe eri Katonda. Sinakindi n'okuza endagaano yaffe ffe ne Katonda ne gyennyini gy'ali. N'olwekyo weeteeketeeka omutima gwo, tujja kuba tusembera mu bbanga eritali lya wala nnyo. Kale katusiddemu tusabe nate. Mukama tukwebaza nti oli mulungi era Mukama gwe atwagala. Gwatukuumye wiiki yonna eyaweddeko nnaku olwajjo, era Mukama tutense wiiki kati empya. Twebaza Mukama olw'amaanyi g'amangi, olw'okutwagala okungi, ayi Mukama, n'otufuula abaana ba Katonda. Ate Mukama gwe n'otuyimirizaawo n'otubeezaawo, ayi Mukama, mu buli mbeera zonna ze tuyitamu Mukama, n'otukuma Mukama n'otwagala. Wadde Mukama nga bangi balwadde, balina ebiwundu n'ebiringa ebyo, ne Mukama ffe otutaasizza. Sigamba nti tuli beegendereza okusinga abalala, naye Mukama olw'okubanga gwe watwagala ennyo Mukama, n'oba nti Mukama otufaako eri obulamu bwaffe. Kakati Mukama nga tujja mu kigambo kyo Mukama, nga tumaliriza Mukama essomo eryokubiri ku nsonga eno y'okubeera abaana ba Katonda. Mukama tuyambe nti tutegere ekigambo kyo Mukama, era Mukama tunyweze ekyo kye watuwa okubeera abaana ba Katonda. Era Mukama ekibi kireke Mukama otuwangula, ne Mukama tubeere abaana abawulize, si ebyana ebirina eddalu, ebitawulira, ebirina ejjoogo, ne tubeere abaana abakutya, era Mukama abakuwa ekitiibwa. Era nga tukola ebyo tufune Mukama n'egyo emikisa egy'enjawulo okubeera nti no tuli baana mu maka oba mu nnyumba ey'obwakatonda. Mukama wegulumize, era Mukama n'abooluganda abatanaba kutwegattako, Mukama baleete oba bajjukize. Abadde Mukama banafuye, Mukama tukkiriza kunafuwa, naye Mukama bajje basinze, tubeere wamu ffenna nga abaana ba Mukama. Mu linnya lya Kitaffe n'ery'Omwana
Jjira Omwoyo Omutukuvu mutusabidde tugambe ffenna nti amiina. Mukama waffe yeebazibwe. Amiina. Sande eyaggwa twabuuka twalina kuddamu okumaliriza ekitundu ekyokubiri ku nsonga bwe tubulyako eyakuba nti tuli baana ba Katonda. Kasande ne yaggwa twayiga ku Mwoyo Omutukuvu oba ku mbaga ya Pentekooti. Wetujjukirira nti wiikendi eyaggwa lwe lunaku kumpi Mukama lwe yayiwa Omwoyo Omutukuvu okuba nti ekkanisa yazaalibwa nga bwe tulaba mu bitabo by'ebikola by'abatume. Era twalaba nti nno gwali gwatandika omulimu ogwo okuva ku lusozi Sinaayi mu kitabo ky'Okuva ssula 11:20. Mukama bwe yali ng'awa amateeka 10 eri abaana ba Isirayiri nga Musa abakulembera. Tulaba nti nno Mukama yali awa abaana ba Isirayiri gano amateeka 10, waaliwo omuliro, waaliwo amaanyi, waliwo ebyamagero, nga ekyo kyali kifaananyi ekyalina okubeera oba ekyatuukirizibwa mu bikola by'abatume essula ey'okubiri nga Mukama ali omwoyo we eri abaana ba Isirayiri ebiseera ebyo mu nsi y'Abayudaaya oba ensi y'abaana ba Isirayiri. We twali awo wiiki newedde, naye Sande eri twali twogera ku baana mu nnyumba ya Katonda. Era ne twogera ku nsonga nnyingi. Twayogera ku nsonga nti abaana mu maka baba n'obuvunaanyizibwa, era abaana abo mu buvunaanyizibwa omwo mwe bafuna ate emirembe okwagala Katonda. Era ne ŋŋamba nti mu maka gasinga obungi abaana ab'obujeemu babiyita byana, naye ne muŋŋamba mmwe nti ebyo ebyana bizaalibwa bimaama si bamaama, era ne bataata babeera bitaata si bwe mwaŋŋamba kubanga abaana bayigira ku bazadde baabwe. Naye Mukama atuyambe gwe nange tubeere abaana seebyana mu nnyumba ya Katonda. Mukama yeebazibwe. Mukama waffe yeebazibwe. Gye muliyo bannange oba njogera nzekka? Mukama yeebazibwe. Olwaleero twagala okumaliriza essomo lino ku baana mu nnyumba ya Katonda, era nga tugenda okusaako nnyo essira olunaku olwaleero kwe kubeera nti nno mu nnyumba ya Mukama abaana ba Katonda baba n'emikisa egy'enjawulo oba babeera n'ebirungi eby'enjawulo kubanga baana mu maka. Twalaba Sande emu twabulya ekigambo ekyo nti omwana bw'amala okuzaalibwa ne taata we, maama ne taata, tayinza kugamba nti wano si waffe. Asigala mwana, ne bwabeera mujeemu, ne bwabeera mubbi. Nabagamba ekifaananyi kimu kye nabasiigira omukyalo ono yagenda mu ddwaliro nga omwana we bamutte mu ddwaliro kubanga baali bamukubye amasasi, ng'omwana ono yali mubbi, yali muvubuka mulungi naye nga bumulabutulira mu feesi mulungi naye nga mubbi. Kakati bamukuba amasasi bamutwala mu ddwaliro mujjanjaba. Kati omwana ono bamusiba empingu ne ku kitanda bw'ati nga tasobola kuvaako kubanga abasirikale bali bamulinze wali wamala okuwona agende yeewozeeko emisango gye yakola egy'obubbi. Kakati maama omusawo amubuuza, naye omwana ono ye yabaaki? Naga mwana wange, omwana ono ye mubbi, naye ate ekizibu siyinza kumwegaana kubanze yamuzaala yava mu nze. Mukama yeebazibwe. Era abamaama Mukama atusaasira abaana babeere nga baana balungi. Naffe bataata kubanga omwana oyo tezaalibwa maama we yekka naye yalina naani? Ne taata. Naye twebaza Mukama nti nno bwe tufuka abaana ba Katonda tufuna obuvunaanyizibwa kuba tuli baana. Naye olwaleero essira liri ku nti abaana wadde nga balina obuvunaanyizibwa naye ate baba n'ebirungi eby'enkizo mu maaso ga Katonda. Lwaki? Kubanga bo baana. Era omwana mu maka bw'abanga azze ng'alina gy'avudde takonkona munzigulirewo, aggulawo obuguzi n'ayingira kubanga kiki? Mwana. Kati mu ngeri y'emu naawe eyakkiriza Kristo Yesu oli mwana wa Katonda. Oyinza okukonkona Mukama nzigulirewo naye nga oli ki? Oli mwana. Era bw'ogamba nti nno ayi Mukama, Mukama ng'ayimuka. Lwaki? Eddoboozi aliwulidde. Nga maama ne taata basobola okwawula amaloboozi ti ono omwana ono akaaba ono
alina okuba mwana wange ono era nayimuka nga y'oyo, ne Mukama bw'oyimusa eddoboozi lyo alimanyi nti gwe mwana we, gwe muwala we, gwe mutabani we. Mukama yeebazibwe. Kale tubikule Bayibuli mu kitabo ky'Abaluumi essuula ey'omunaana, wetugenda okusoma awo essuula ey'omunaana. Mulirwana mubuuze Bayibuli ye erudda wa maama ne taata. Tweyambegane. Bayibuli zirina okuba nga zivaayo. Teri mulimi agenda kulima nga talina nkumbi, oyo abeera mulimba. Bannange si bwe kiri. Bwe tujja mu kkanisa tumanyi okuba ne Bayibuli zaffe n'obutabo bwaffe wamu n'ekkalaamu bwe tugenda okuwandiika. Abaluumi essuula ey'omunaana ennyiriri 14 nja kutuuka ku nnyiriri 21. Essuula 8 ennyiriri 14 paka 21. Era omutwe gwaffe tugambye tulaba ebirungi oba emikisa egy'enjawulo eri abaana ba Katonda mu nju ye, mu nju ya Mukama. Kale 14 lugamba bwe ruti, kubanga bonna abakulemberwa omwoyo gwa Katonda abo be baana ba Katonda. Agambye atya? Kubanga bonna abakola ki? Abakulemberwa omwoyo gwa Katonda abo beki? Be baana. Ekitegeeza abatakulemberwa omwoyo gwa Katonda si ki? Abo si baana, byo byana. Abo babeera eyo bajeemu. Naye abo abakulemberwa omwoyo omutukuvu be baana ba Katonda. Jjukira nti bw'omala okulokoka ofuna omwoyo omutukuvu mu ggwe. Mukama yeebazibwe. Kati omwoyo omutukuvu oyo akwawula ku balala bonna n'ofuuka omwana wa Katonda mu nju ya Mukama. Bayibuli egenda mu maaso negamba bw'eti nti kubanga temwaweebwa nate mwoyo gwa buddu okutya, naye mwaweebwa omwoyo ow'okufuuka abaana atukaabya nti Abba Kitaffe. Omwoyo ye yennyini wamu n'omwoyo gwaffe ategeeza nga tuli baana ba Katonda. Nti omwoyo omutukuvu naye aba akakasa nti gwe tolinga balala bali ababeera eri, naye gwe oli mu nnyumba, oli mwana wa Katonda, era gwe walokolebwa, era n'amannya go gawandiikibwa mu kitabo eky'obulamu. 18 lugamba bwe ruti, 17 lugamba bwe ruti, naye bwe tuli abaana era tuli basika, abasika ba Katonda era abasika awamu ne Kristo, bwe tubonaabonera awamu era tulyoke tuweerwe wamu ekitiibwa. Kubanga ng'era n'okubonaabona kw'omuntu biro bya kakati nga tetutuuka kwenkanankana n'ekitiibwa ekigenda okutubikkulirwa ffe. Mukama yeebazibwe. Kubanga atunuulira ennyo okw'ekitonde kulindirira okubikkulirwa kw'abaana ba Katonda. 20 lugamba nti kubanga ebitonde byateekebwa okufugibwa obutaliimu, si lwa kwagala kwabyo wabula ku bw'oyo eyabifugisa mu kusuubira, nti era n'ebitonde byennyini nabyo biriweebwa eddembe okuva mu kuggyibwa okuvunda okuyingira mu ddembe ery'ekitiibwa ky'abaana ba Katonda. Mukama ffe yeebazibwe. Omukulu Pawulo awandiika ebbaluwa eno eri Abaluumi ng'abategeeza nti mwe muli baana ba Katonda, nti mwe mwayawukana ku bantu abalala bonna, era omwoyo omutukuvu yabafuula ekyenjawulo eri abantu abalala bonna, nti era mmwe muli baana ba Katonda. Twamu n'ensi nayo erindiridde okulabika kw'abaana ba Katonda, nti n'ensi nayo efune eddembe mu Kristo Yesu. Tugenda kiraba
mu buwanvu bwakyo mu maaso gye tugenda. Nenja kusaba bikkule Yokaana ekisooka essuula eyokusatu. Bikkula waawo. Yokaana ekisooka essuula eyokusatu olunyiriri olusooka okutuuka ku lunyiriri olwokutaano. Lugamba bwe luti: mulabe okwagala bwe kuli okunene oba okulungi Kitaffe kwe yatuwa, ffe okuyitibwa abaana ba Katonda era bwe tuli. Ensi kyeva erema okutegeera kubanga teyamutegeera ye. Abaagalwa, kaakano tuli baana ba Katonda, so tekinnalabisibwa kye tuliba. Tumanyi nti bw'alirabisibwa tulifaanana nga ye, kubanga tulimulaba nga bw'ali. Gamba nti amiina. Era buli muntu yenna alina essuubi eryo mu ye, yeetukuza ng'oyo bw'ali omutukuvu. Mukama ffe yeebazibwe. Yokaana awandiika ebbaluwa eno eri abakkiriza ng'abagamba nti mulabe okwagala bwe kuli okunene Kitaffe kwe yatuwa, ffe okuyitibwa abaana ba Katonda era bwe tuli. Yokaana agamba kino nga kyewuunyisa nnyo nti okubeera nti no mu bonna bonna abali ku nsi eno gwe nange twafuuka abaana ba Katonda, era mu nnyumba ya Mukama tuli baana, era yatuwa ekitiibwa ekyo. Sigamba twali tusaanidde, naye yasalawo olw'okwagala okungi okutufuula ffe abaana ba Katonda. Era buli akkiriza Kristo Yesu mu kino ekifaananyi abeera mwana, tabeera kyana maaso ga Katonda. Kati Pawulo ono yagamba mu Baluumi nti tetuli baddu. Tetuli baddu ba kibi, tetuli baddu ba nsi eno, tetuli baddu ba bintu era byonna, naye twalondebwa okubeera abaana ba Katonda. Era ensonga lwaki tukaaba nti Abba Kitaffe. Kitegeeza bw'obeera mwana wa Katonda nti no Katonda ali mu ggulu aba kitaawo, era ggwe olina akasaayi ke oba olina omusaayi gwo. Ennaku zino tumanyi ebintu bibeera bingi mu maka, wabeerawo entalo ziba nnyingi, n'olya ku mitimbagano oba ku radio nga bagamba nti omanyi omusajja ono agamba bano abaana bano noono si wange, naye tugende babakebeze tulabe oba mwana ddala kyekyo. Bakola bati nga bajjako akasaayi nga bakebera ogwono, bagatta n'ogwono balabe bakakasa oba ono mwana w'ono oba si ye. Naye twebaza Katonda nti omusaayi gwa Yesu gwatufuula abaana ba Katonda. Gamba nti amiina. Mu musaayi gwa Yesu teweetaaga na kubuusabuusa oba oli mwana. Pawulo kyava atugamba nti no mwe nange tukaaba nti Abba Kitaffe. Lwaki? Kubanga mu Kristo Yesu tufuna obusika obw'enkalakkalira n'okubeera nti no muffe ebitulabibwamu n'ebyo ebiwulikika eri obulamu bwaffe biragira ddala n'okukakasa n'essekukakasa yenna nti gwe nange tuli baana ba Katonda. Y'ensonga lwaki Yokaana yeewuunya nnyo era n'agamba bannange kino nga kituyitiriddeko ffe okuyitibwa abaana ba Katonda, okubeera nti nno ffe abaali aboonoonyi, abaali ababbi, abaali abalina mu ebibi byonna twafuuka abaana ba Katonda mu nnyumba ya Mukama. Kati mu Baluumi Pawulo yannyonnyola bino byonna okufuuka abaana n'abitemaatema kitwanguyira okutegeera eki kye tuli. Oluganda osaanidde okumanya nti toli mwana bwana, noli mwana wa Katonda. Era gwe nange Yesu ye muganda waffe omukulu w'olubereberye. Kati gwe nange tuli baana mu nnyumba ya Mukama. Kati n'olwekyo tufuuka abantu ab'enjawulo oba ab'obuvunaanyizibwa mu nnyumba ya Mukama, okubeera nti nno tetubeera nga baddu ne tubeera baana.
gwe nange mukimanyi nti bw'oba olina omukozi mu nnyumba yo bwe waaba n'olukusa lwe ali emmere nga gye mulyako oba naye neebaka nga bwe mwebaka naye muba mukimanyi era naye ng'akimanyi wano nze ndi mukozi. Mukama ffe yeebazibwe. Naye omwana mu maka akimanya bulungi nti wano mu maka nze ndi mwana era atambula yeegazaanya kubanga ye mwana. Kaakati mu ngeri y'emu naffe mu Kristo Yesu tutambula twegazaanya. Haleluya. Tutambula tusinza, tuba n'essanyu mu ffe, tuba n'obukakafu obumala nti tuli baana ba Katonda. Tubabeerawo na kubuusabuusa mu ngeri yonna newankubadde ng'oluusi wabeerawo okunyigirizibwa kino ne kiri, naye mu byonna tumanyi tuli baana ba Katonda era ffe tulisikira obwakabaka bwa Katonda. Mukama ffe yeebazibwe. Tulibusikira, tuli baana balonde, tuli baana ba njawulo, tulina ekisa kya Katonda kiri ku ffe era Mwoyo Mutukuvu yayiibwa ku ggwe okwawula tuli mwana wa Katonda. N'ekyo kiggwanidde okulya ku birungi ebyo ebingi Mukama bye bateekerateekera abaana be, nga maama ne taata mu maka bwe bateekateeka ebintu by'abaana baabwe. Mukama yeebazibwe. Omukyala wange tumanyi okuteesa, ono eruyera tukole bwe tuti, ono ayinza tukole bwe tuti, era nkakasa nammwe bwe muti mumukala mu maka gammwe. Si bwe kiri bannange? Kubanga bano baana, Mukama yeebazibwe, si baddu, si bagwira, tebanoonya bubudamu, baana bammwe bava mu mmwe. Kati naffe Mukama tumwebaza nti mu nnyumba ya Katonda tetunoonya bubudamu, tuli baana. Mukama yatuteekateeka, Mukama yatulonda, tuli baana ba Katonda. Kati mu kuyiga okw'olwaleero munzikirize mbeere nga mpumbawumba biki ebirungi, mikisa ki gye tulina ng'abaana, biki ebitwongerebwako nga tumaze okulokoka, ki ekitufuula ab'enjawulo okuva ku bantu abalala bonna. Kiki ekyo? Ekisookera ddala nti abaana mu nju ya Mukama baba n'ensibuko, balina obwannannyini. Mukama yeebazibwe. Okubeera omwana wa Katonda oba n'obwannannyini era ggwe obeera oyina ensibuko, oyina w'ova. Mukama yeebazibwe. Waliwo oluganda omu yatugamba, twali twogera naye, mukyala mulungi nnyo, Mukama yamuwa omukisa, naye yagamba nti be bamu ku mawanga mu Uganda agatogerebwa nako, yagamba nti ye gy'ava tebalina na ttaka nti wano wetuva. Naye Mukama twemubaza nti no balina babeera. Kyagamba nti no, bwagamba nti no, abakeddi balina abakeddi gye bava, abanyoro balina gye bava, si bwe kiri? N'Abaganda bwe batyo. Kati ye agamba eggwanga eryabwe kumpi tebalina bwe bava. Naye twebaza Mukama nti newankubadde ekyo kiwe kiri, yalokoka. Haleluya. Ayina w'ava. Kati gwe naawe oyina w'ova. Wajj'ova mu Katonda Kitaffe, oyo yakwagala n'akusako ekisa kye, n'akuwa erinnya lye, n'akuwa Omwoyo Omutukuvu, n'akuwa ekigambo kye. Lwaki? Kubanga gwe oyina ensibuko, oyina obwannannyini, oyina gy'ova, ova mu Katonda waffe Yesu. Bwe bakubuuza yeggwani, amanya gange nze Aisha era nalokoka. Mukama yeebazibwe. Amanya gange nze Ssebuguzi, nalokoka. Eyo gye nva y'ensibuko. Sigwa bugwi mu kkubo ne ŋŋamba sina gye nva, nina gye nva. Era ggwe nange tuva mu Kristo Yesu. Ekyo ekitiibwa abantu bangi tebakiina. Oli bw'omubuuza waye walokoka, nze ndi Mukatuliki. Oyina gy'ava oyo? Bw'avaawo Bukatuliki, bw'ava mu Baluumi. Oli muki? Nze ndi Musiraamu. Bw'avaawo Obusiraamu mu Bayisiraamu. Naye ggwe nange twalokoka ne tufuuka abaana ba Katonda. Era mu kulokoka okwo ne tufuuka abaana ab'enkizo mu bwakabaka bwa Katonda, era abaana abalina Yesu Kristo mu bulamu bwabwe, era abalina n'endagaano ey'obulokozi. Tulina identity card yaffe nga tulina endagaano ey'obulokozi. Era mu ekyo mwe muva n'obugagga obutaliggwaawo n'ekirabo eky'obulokozi Mukama kyatuwa ffe abakkiriza Kristo
ng'abaana ba Katonda. Abaluumi 8:15 egamba bweti, kubanga twafuna omwoyo ogw'obuddu nate okutya, naye mwafuna omwoyo ogw'okufuulibwa abaana gwe tuyita Abba Kitaffe. Twafuna omwoyo nga bwe nabagambye, si gwa buddu, naye okuyitibwa amannya ago nti Katonda ye Kitaffe. Pawulo awandiikira Abefeso 2:19 n'agamba bw'ati, n'agamba kale kaakano temuli bamawanga abeewala wadde abagenyi, naye muli bannansi wamu n'abatukuvu era bannyumba ya Katonda. Mukama yeebazibwe. Abefeso Pawulo yakijja obulungi n'agamba kale kaakano temuli bannamawanga abeewala wadde abagenyi. Manye nti amawanga mangi gayita bannaabwe bannamawanga. Eriyo eggwanga mu Uganda eriyita abatava mu maggwanga lyabwe babayita bikennembi. Babayita batya? Bikennembi. Abalala ne babayita agannya gonna agabyago. Naye twebaza Katonda, gwe nange tetuli bannamawanga. Haleluya. Tuli baana ba Katonda. Era nga bwe nannyonnyodde nti no, bw'omala n'okoola nti Yesu, eddoboozi lya lyawula bulungi kumala amaloboozi gonna, n'addamu ky'ogamba. Ye Katonda yaddamu essaala, kubanga buli amuyita nti taata tayinza kumulekaawo bw'atyo, naye amwanukolera n'addamu. Babuli kyeva egamba Matayo 7:7 timusabe munaaweebwa. Lwaki? Muli baana. Omwana bw'asaba aweebwa. Mukama yeebazibwe. Era bannange abooluganda, twebaza Mukama tetuli bannamawanga. Era n'olwekyo tweyagalira mu ebyo ebirungi Mukama byatuwa mu nnyumba ye, kubanga tetuli bannamawanga, tetuli bagenyi, tetuli bakyaze, tetuli bayise. Ffe tuli baana mu nnyumba ya Katonda. Ate nga okubeera abaana ba Katonda kya lubeerera, tekiriggwaawo. Okujjako nga gweyonoonye mu maaso ga Katonda n'osala Omukama okumuvaamu, naye ye tali kuvaamu. Mukama yeebazibwe. Tali kuvaamu Yesu, tali kuvaamu taata waffe, kubanga oli mwana era olina emikisa egy'enkizo mu maaso ge. Ekyokubiri, egimu ku mikisa egy'enkizo gye gino, nti nno gwe nange tulina omwagaanya oba omukisa okutuukirira Kitaffe. Kino kibeera kitya? Bwe tugenda mu ssaala oba okwegayirira, tugamba nti naawe musumba Tomu, munange gwe ontuukirira kubanga sinza kwetuukira. Mu baana ba Katonda ffenna twetuukira. Mukama yeebazibwe. N'oyanjula ensonga zo eri Katonda. Kati ekyo nakyo guba mukisa gwa njawulo nnyo. Omukulembeze w'eggwanga lya Amerika ayina mutabani we, oba gwe asinga okwagala nange simanyi, naye mutabani we essaawa yonna atuuka taata we gy'ali mu White House, essaawa yonna, kubanga mwana. Nange na mutabani wange omu essaawa yonna atuuka gye ndi. Lwaki? Kubanga mwana. Tera kutumba gondi genda ogambe taata wange anti bino yeetuukira. Bwe tumala okulokoka naffe twetuukira. Y'ensonga lwaki bw'obanga walokoka owooluganda yiga okwetuukira eri Katonda wo. Togamba ate nonyenyeyo akasente kano ntwale kiweebwayo omusajja wa Katonda ansabireko. Asobola okusabirako, naye ensimbi zo tezeetaagibwa. Gwe mwennyini weetuukire. Yiga okwesabira owooluganda kubanga walokoka. Ekitiibwa ky'olina kyenkanankana n'oyo eyitwa omusajja wa Katonda yonna gy'ali eyo. Naawe oli musajja wa Katonda, oli mwana wa Katonda, oli wanjawulo era oli mulonde. Owooluganda weetuukire kubanga Mukama eyakulokola
ayagala weetuukire awulye ku ddoboozi lyo era ajja kuddamu. Pawulo awandiika mu Baluumi 8 n'agamba bw'ati 8:16 n'agamba nti omwoyo ye yennyini ayinza okutegeeza awamu n'omwoyo gwaffe nti tuli baana ba Katonda. Kati omwoyo mutukuvu obanga asobola okukakasa ekintu ekyo, twetuukira abooluganda. Toli wannamawanga, toli kyana, oli mwana wa Katonda. Weetuukire, yanjula ensonga zo, tuyige okusaba, kuba naffe bwe tusaba Mukama naffe atuwuliriza. Sigaanyi wabeerawo obudde nga weetaaga omuntu okukukwatirako okuyimirira wamu naawe, kituufu, naye gwe olina okuyiga okwetuukira. Katwewuunye tuli mu biseera bya Ebola, batuwadde amateeka ne bagamba temusabira bantu kubasaako mikono kubanga mu byo tomanya ani agenda okukwata ku mikono oba okuteeka emikono ku mutwe gwo. Era olwaleero tugenda kusaba nga wennyini w'oli awo tojja wano mu maaso. Bwandiba ne Ebola oba nange nnyuka okuba ne Ebola ate ne mukuwa. Naye twebaza Mukama wadde nga ebyo weebiri mu maaso ga Mukama twetuukira. Era Mukama awulira era addamu essaala zaffe. Abaebbulaniya 4:16 Pawulo agamba bw'ati n'olwekyo tusembere n'obugumu ku ntebe ey'ekisa. Mukama yeebazibwe. Pawulo agamba atya? Wano agamba nti kale tusembereranga n'obuvumu eri entebe ey'ekisa. Mukama yeebazibwe. Tulyoke tufune ekisa n'okuzaalamu ekisa, musonyiweko, okutuyamba mu kiseera eky'obwetaavu. Tusemberere Namulondo, totya Namulondo. Jangu n'obuvumu kubanga gwe oli mwana wa Katonda. Mukama yakulokola era yakwagala era n'akusiima, n'akussaako omwoyo omutukuvu, n'akuwa buli kimu kye weetaaga okuba nti oli mwawufu nnyo ku bantu ate abalala. N'olwekyo twetuukira eri mu maaso ga Katonda. Era Mukama atuyambe gwe nange tweyagalire mu bino ebirungi okusobola okutuuka mu maaso ga Mukama. Ensonga ey'okusatu nti Mukama atuwa omukisa oba ebirungi eby'obulamu obutaliggwaawo, obusika obw'emirembe n'emirembe. Mukama gwe twakkiriza tatuwa biwaanyi. Omanye eri amawanga agayimuka ne gagamba kati nno citizenship obutuuze bwo tubukugjeeko. Naye bwe tumala okulokoka, Mukama tatuggyako butuuze bwaffe mu maaso ga Katonda. Bwalubeerera mirembe na mirembe paka Yesu lwalidda. Ate bwakomawo tutandika olwo emirembe gitaliggwaawo. Bannange, gino gyonna mikisa oba birungi bye tufuna nga tuzze eri Kristo Yesu. Tufuna obusika obutaliggwaawo oba okwera ne Katonda ennaku ez'olubeerera. Abaana ba Katonda oba abaana mu nsi muno bamanyi okusikira ebyo batata baabwe. Katuyinza okugamba nti waayi gwe twasikira yafa, tafanga, Yesu ye yafa. Naye bwe yafa yakola atya? Yazuukira. Haleluya. Bwe yafa yakola ki? Yazuukira. N'olwekyo tulina obusika obutaliggwaawo obw'emirembe n'emirembe. Gwe nange tumanyi nti n'abakulembeze bangi babeera mu buyinza ne babuwanvuya batya era bamala ne bafa, kamala ne kaggwaamu. Naye obusika obwaffe tebuliggwaawo. Mukama ffe yeebazibwe. Mukama ffe yeebazibwe. Lumu nasinkana omuzzukulu wa eyali omukulembeze w'eggwanga Idi Amin.
nali Arua eyali ow'amaanyi ennyo, naye ng'obudde bwatuuka obukulembeze n'obwakabaka bwe ne bukola buki, ne buggwawo ne bukoma. Naye twebaza Mukama, obusika bwe tulina tebuliggwawo. Tumanyi okugamba nti bannange ate bino biki, omulimu gwaggwawo, guggwawo, naye obusika bwa Mukama tebuggwawo. N'ogamba muno yali mugagga nnyo, n'obugagga bwaggwawo, naye obusika bw'enjiri y'obwa Katonda tebuliggwawo mirembe na mirembe. Sabbuuni gw'ogula mu dduuka omukozesa naggwawo n'ogula omulala, n'oyo naye naggwawo, ne gwena kaakana ajja kuggwawo, naye obwakabaka bwa Katonda tebuliggwawo. Bane Mukama tumwebaza. Katonda nabakyoyo abaana obwakabaka obw'olubeerera. Ye Katonda mwene, ye Katonda wa Ibulayimu, ye Katonda wa Isirayiri, ye Katonda wa Musa, ye Katonda wa Eriya, ye Katonda oyo nga ebibye byo tebiriggwawo era n'ekigambo kye tekiriggwawo. Bayibuli egamba nti buli kimu kiriggwawo, obwakabaka buliggwawo, naye ekigambo kya Katonda n'obwakabaka bwa Katonda ebyo byo tebiriggwawo, bya lubeerera emirembe n'emirembe. Abaswayiri bagamba mirere na mirere, mirere na mirere, era kigambo kya kimu ekyo ti emirembe neki n'emirembe tebiriggwawo. Mukama yeebazibwe. Bannange, obwo bwakabaka si bulungi okububeeramu? Si bulungi obwo? Bulungi ng'omanyi taata alifuga paka na paka na paka, naye ab'ensi eno bayinza okugezaako ne bakola ne kini ne bakola ne kano, naye era obudde butuuka. Mukama yeebazibwe. Naye obwakabaka bwa Katonda bwo tebuliggwawo emirembe n'emirembe. Abaluumi 8:17 Pawulo awandika n'agamba nti era bwe tuli abaana tuliba n'okusikira, tusikira Katonda era tusikira awamu ne Kristo. Bwe tuba nga twetoolera wamu naye tulyoke tugulumizibwenga awamu naye. Can you imagine tugenda kugulumizibwa, tugenda kuweebwa ekitiibwa mu bwakabaka obw'obutaliggwawo? Oyinza okuba nti bakuyisamu amaaso olunaku olwaleero nejjo, naye obudde bugenda kutuuka nga Mukama agenda kugulumiza. Mukama yeebazibwe. Ate okugulumizibwa kuno tekubeera waggulu yokka, naye ne ku nsi mugenda kuyimusibwa. Gamba nti amiina. Eyo embeera gy'olimu eyo neekutabanjiro nekiri ejja kuggwawo, ojja kuyimusibwa. Mukama alaga amaanyi ge, naye ate mu kuyimusibwa okwo nga akuteekerateekera okuyimusibwa mu ggulu okutaliggwawo. Friday twali wano mu kusaba okw'ekiro, abamu kumwe temwaliwo, naye abo abaaliwo kyali kinyuvu nga tuŋŋaŋŋanga omwoyo wo alemesa n'akandaze ebitandikandazze n'atulwisaawo oluusi obudde ne bubanga obwagala otuyitako. Twasoma mu Yoweeri 2:25 nga Mukama agamba agenda tuddizaawo ebyo enzige ennene bye biridde. Haleluya, haleluya. Ntugamba n'ogamba nga bwe kyali mu Yoswa 10 Mukama bwe yayimiriza enjuba waggulu. Mukama akitukolere naffe enjuba eyimirire bw'obanga olaba obudde bubadde bukuliiseeko. Mukama akisobola. Bwe twakkiriza y'oyo azzaawo n'ebiseera ebyali biyiseeko naye n'abikomyawo gye tuli. Newankubadde ng'oluusi ebimu biba biruddewo, Mukama asobola otutaasa. Era nalimbulira ne mbagamba ku mukyala ono Hana. Mukyala ono Hana yali mu Bayibuli, yali mugumba. Naye omukyala ono yalina mujja we ng'amukyomera, ng'amusekerera, n'ayogera bino nebiri ebiwanvu n'ebimpi. Naye lwali olwo Hana ono gwe balinga basekerera eyali omugumba yasobola okuzaala omwana Samwiri. Samwiri n'afuuka omu ku bakabona oba bannabbi mu Isirayiri ab'amaanyi ennyo. Mukama n'amuddiramu. Era omukyala ono teyakoma ku Samwiri yekka, yazaala abaana abalala baali bangi.
kiki Mukama kyakola? Mukama yamuddiza obulamu bwe yali agenda okufiirwa. Mukama yeebazibwe. Nabanyumizaako omukyalo omu yagenda mu bufumbo, mukazi wattu n'anoonya Katonda ng'abaana babuze paka emyaka 40 ng'ali mu bufumbo obutukuvu. Bwe yatandika okuzaala yazaalanga abalongo. N'abasindika n'agamba Mukama abo bambala taata. Kiki eŋŋamba? Gwe wakkiriza baaba talinaako budde mu budde bumpiseeko. Mbu bino bigaze? Nedda. Ate olaba ne Laazaalo yali mutaka ng'agaze n'okuvunda ng'avunze yamukomyawo mu bulamu obwa bulijjo. Bwe twakkiriza waddala era waali era asobola. Mukama waffe yeebazibwe. Kale obudde butasobola okuzirwako njala kane ku nnyingo esembayo emikisa emirala nti omukisa musonyiweko njala kiza mu Luganda omukisa gukola ki? Ogw'okukangavvulwa n'okuwabulwa. Abo Mukama baayagala abakangavvula ate n'abawabula. Abaana abatawabulwa bibeera byana, naye Mukama baayagala abakangavvula n'abawabula n'abateeka mu kkubo ettuufu. Mukama waffe yeebazibwe. Abaganda bagamba bwe babuulira omwana w'abawu nga omunaku naye okutwakola ki? Akunkumula oba ng'awuliriza. Lwaki? Naye asobola okuba nti nno aluŋŋamizibwa mu bintu ebituufu. Kanjogere bwe nti osanga ennaku zino w'oyita wafunda. Osanga w'oyita wafunda nga weebuuza Mukama ye nakukola ki? Tolina kyewakola Mukama. Agezaako osanga kukuza mu kkubo ki? Eddungi w'onaamalirako. Bannange, Mukama bw'aba nga atukangavvula oba nga atuluŋŋamya tugonde. Akikola ku luuyi lwaffe, akikola lwa bulungi. Babuli kyebeegamba nti no buli kimu kyonna kyonna kiba kirungi ku eri abo abakkiriza. Mukama takikola lwa bubi. Mukama yena kyawayagala okuyisaawo akulage ekkubo ettuufu. Gwe nange omuntu omukulu bw'otunulya gy'ovudde ne Mukama gy'akuyisizza n'obadde awafunda wonna, weebaza ne Katonda nga Mukama nkwebaza we wampisaawo kubanga bye nabiyiga era nabitegeera. Mukama yeebazibwe. Mukama atuyambe nti ne mugezesebwa tulabe obulungi bwa Katonda. Pawulo agamba bw'ati mu Bebbulaniya 12:6, kubanga Mukama ayagala oyo gwakubiriza era akangavvula buli mwana gwayaniriza nti mwana. Mukama akangavvula buli mwana gwayaniriza nti mwana. Abooluganda, bintu bingi nnyo Mukama byatuteekerateekera, era kano wetwakkiriza eyatwagala oyo ayina ebintu ebirungi bingi eby'enkizo eri obulamu bwaffe, kubanga twafuuka abaana ba Katonda mu ye. Tugenda mu mwezi oguddako gwa Juni gutandika wiiki ejja nga tubeera ku nsonga y'amaka. Bwe beera ku nsonga y'amaka obeegala ne ku baana. Naye nga tugenda mu mwezi ogwo njagala ogendere mu kukkiriza nti Mukama yakuteekateeka era yakwagala era ayina eby'enkizo ebirungi byakuwa ggwe nga omwana wa Katonda. Era bwa Mukama kubonerezza tokiika nsingo nti Mukama tanjagala. Naye Mukama mwebaze oyo akuluŋŋamya mu makubo ag'obutuukirivu. Kati abooluganda, nga mmaliriza enjiri ey'olwaleero, njagala okubaaniriza ku mmeeza entukuvu ey'obwa Katonda, era ng'ojjukira nti
baana ba Katonda bokka bayaniriza ku mmeeza entukuvu. Emmeeza entukuvu tebeerako byana, emmeeza entukuvu ebeerako baana bokka. Era y'ensonga lwaki tukwena emmeeza entukuvu tusembera ne tujja, kubanga kino ekijjuliro y'emmeeza entukuvu ey'obwakatonda Mukama gy'awa abaana be. Era ggwe nange abakkiriza Kristo Yesu twanirizibwa ku mmeeza eno entukuvu, okufuna omugaati n'okufuna ekikompe, okuzza endagaano yaffe ne Katonda obujja buli kiseera. Yesu Kristo nga omulokozi waffe yatufiira ku musaalaba e Gologoosa, era mu kutufiirira yakubibwa emiggo gyali mingi, era omubiri gwe ne gukubibwa